Haleluya, haleluya. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, nebaza Mukama abukeeseza. This is morning breakfast. Tugulumiza Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu. N'amakya ga leero zize n'ekyawandiikibwa kyaffe ekivudde mu morning breakfast oba kye tufunye leero kye tugenda okushyalingako ffenna wano mu morning breakfast. Na buli sekinomu ali eyo morning breakfast gyekusanga kye tugenda okuba nga tulaba amakya ga leero nga Mukama Katonda ayogerako eri gye tuli emitima gyaffe era nga ayogerako gye tuli okuliisa emyoyo gyaffe ku makya ga leero nga buli sekinomu leero tolina kye watadde mu kamwa. Sooka olye kino ekibala sooka olye kino ekyenkya eky'omwoyo. Kimanya abamu mukeera kulya naye si kibi, nkyebaliza Mukama kubanga gwofunye ekyolya weewaawo ngaaliwo n'abatana bafuna kyakulya naye naawe wali eyo nga tonnaba kufuna kyakulya. Nzikiriza Katonda agenda kufunira ekyokulya naye sooka olye kino ekyenkya eky'omwoyo ekiyitibwa morning breakfast. Naawe amaze okulya eyiyo ey'omubiri nkwegayiridde bwegayirizi gattako n'eno egamba bweti evudde mu Yokaana essula ey'omukaaga olunyirwa 3:2 paka ku 3:3. Ayina ey'oluzungu John chapter 6 verse 32 to verse 33 egamba bweti awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere eyava mu ggulu naye Kitange ye yabawa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Waliwo emmere ey'amazima gy'olina okulya. Njogera ku mmere ey'eva eri oli gwe tuyita oluzi olw'amazzi amalamu. Tetukoma kusenako obuzima mazzi ne tunywa naye tusenayo n'ebyokulya yabirina. Kati oyo yalina emmere ey'amazima era n'omala ogifuna bwekapa obeera ebyomaze. Njogera n'abakyala n'abaami ng'eno sizoni yonna tannaba kulya kawunga okuva kalantini we yatuuka. Simanya quarantine, simanya lockdown. Akyaliira mu nnoma eri gye yalyangamu nga tonanagenda mu lockdown. Kati oyo ye Katonda alina we yamukubira ekkubo n'amuwa emmere ey'amazima eva mu ggulu. Oba nkikugaziize nti okitegeera nti Katonda bw'amala n'akuwa omulimu omulungi nga yakutadde mu mikono gyo aba akuwadde emmere ey'amazima okuva ewuwe gy'ali. Gw'oba togenda kuddamu kulya bubi oba okiwulira naye wuli enyirizi kyeyongerayo verse 33 negamba nti kubanga emmere ya Katonda ye eyo eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Emmere ya Katonda eva mu ggulu ereetera ensi obulamu. Abantu bakabiridde gavumenti ebayambe ebawe ku mmere. Okitegeera which is not bad olw'embeera gye tubadde tulimu obeera gye tukyalimu naye nga kino kimaze okuggwa oyina okukyusa obwongo bwo nakati akyakirimu kyusa obwongo bwo omanye nti waliyo emmere ey'omu ggulu ereetera ensi obulamu. Va mu kukaabira gavumenti weeyaayo kaabirira Mukama Katonda yalina byonna. Nagamba nti luno lwe luzzi olw'amazzi amalamu kwe tusena ne tunywa ne tuwona buli nnyonta gy'olowooza ebeera ku muntu. Kati tuleese olunyirukulaga n'ebyokulya byonna biva gy'ali. Tosenayo busenyi mazzi naye n'emmere eva wuwe gye tulya. Zino ennyiriri oziraba ziraga bw'oddako waggulu n'osoma mu kitabo kino kyennyini ekya Yokaana essula ey'omukaaga. Waliyo abaali bamubuuza nti gwani n'ababuulira nti nze Yesu. Bingi ojja bisomako n'abagamba naye gwe kabonero kikookola kubanga bajjajjaffe baafuna ng'emmere eyavanga mu ggulu. Kyawandiikibwa nti Musa
n'abawa emmere yavanga mu ggulu. Kati wano verse ya 3:2 kyava bagamba nti awo Yesu n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti Musa si ye yabawa emmere. Kati bano be yalimu ebiseera ebyo Yesu ng'abuulira enjiri mu kitabo kya Yokaana kino, bo baali bamanyi nti Musa ye yabawanga emmere, bali bajjajjaabe. Njogera ku bajjajjaabe baani? Abaana ba Isirayiri abava mu nsi ey'Emisiri bwe baalinga mu ddungu. Bano bo bagamba nti bajjajjaffe balyanga emmere eyavanga mu ggulu, eyaleetebwanga obanga Musa gye yasabanga mu ggulu. Kati ono abagamba Yesu nti eyo emmere yavanga eri Mukama Katonda, era eyo emmere y'amazima eva mu ggulu. N'amala nayongera ku verse 3:3 nti eyo emmere ereetera ddala, emmere ey'omu ggulu ereetera ddala ensi obulamu. Oyagala kuba bulamu, ensi oyagala ebeere nga nnamu, eveeko kino ekirwadde ekyamaamirako. Abantu ffenna tufukamire tukoowoole, oyo agabe emmere ereeta obulamu ku nsi, endwadde ziveewo, tugenda kulaba obulamu. This is morning breakfast. Oba okitegeera, kansuubire omutegeera bulungi nti ensi erina endwadde yagigwako. Kati endwadde kyeyitamu, endwadde ekino ekigudde ku nsi, ensi kyeyitamu tuyinza okiyita enjala. Naye kino okuggwaawo tuyina kufukamirya ffenna Mukama ne tusaba n'ajjawo kino, n'aleeta emmere ey'obulamu. Emmere ey'obulamu eva eri Mukama Katonda, teri walala gy'eva. Gwawuliriza morning breakfast, oli eyo onoonya mulimu naye bw'ogufuna manya nti oyo ofunye emmere ya bulamu. Olina okumanya wa gy'ogijje eri Mukama Katonda, n'osiddamu n'omwebaza, n'oyimiryanga ku mulimu gw'okola okuggibwako emmere gy'olya, nga weebaza oyo avaako emmere eyo gy'oggyako ekyokulya. Omulimu mmere ya bulamu, kubanga Mukama Katonda era yagaba emirimu n'abagitegeka gw'ogenda ogikoleko. Mukama yaba yabasimba okuteekawo emirimu egyo. Oba onfuna? So ku makya ga leero njagala nkubuulire ng'onoonya emmere ey'amazima eva mu ggulu. Gwagamba gavumenti weeyaayo, olwayo gavumenti esobola okuvaayo naye ate kyatagenda kuvaayo. Kati before nga tunagambya nti gavumenti weeyaayo, tunuulira lino eggulu, tunuulira ono gwe nkugamba avaako amazzi amalamu. Kati bamutulaga nti avaako n'emmere ey'amazima, era eyo emmere eva mu ggulu ereeta mu nsi, oba ereeta ensi obulamu, ereetera ensi obulamu. Eno emmere ey'amazima ereetera ensi obulamu. Kyenjagala olwaleero otegeere nti buli kyoyagala okufuna kyonna kiri mu maaso ga Mukama Katonda. Bano abaana betwogerako, abaana ba Isirayiri, Mukama yageranga ekiseera n'ata eggulu n'eriyiwa emmaanu ne balya. Bamala okulya ne badda ku ne bagaba balinga tulinda kyaggulu. Okitegeera? Kati essaawa zino Mukama asobola okugyawo enjala mu bulamu bwo n'ofuna emmere ey'obulamu. Simanyi njala kyekuluma, simanyi, naye ng'owuliza morning breakfast, nkwegayiridde twala Yesu Kristo omugambe ye kennyini akuwa emmere eyo ereeta obulamu. Ye message gyendinawo ku makya ga leero. Teeka emikono mu bbanga tusabe. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza. Bwe Katonda atuwadde ekisa ne tuba nga tuli balamu, tukwebaza abukeesezza ku lunaku lwa leero. Tukwebaza ku lwa mikwano gyange gyonna gye nsaba nagyo mu morning breakfast. Baganda bange ku bugazi bw'ensi eno yonna Mukama, ekibiina kye nnyimiramu buli lunaku okusaba nakyo Katonda ow'ekisa. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa, ku makya ga leero tufunye ekyawandiikibwa okuva gy'oli nga yeggwe emmere ey'amazima eva
eva mu ggulu gy'oli, era mu ggulu eyo we wava emmere ereeta mu nsi obulamu. Tukwegayirire tukusaba otuwe ku mmere eyo. Abantu bangi balwadde bafudde nga nabo banoonya eddagala ku nsi kuno, eddagala lirebye okuzuuka. Tukwegayidde Katonda ow'ekisa, golola omukono gwo okome kweno ekizikiza ekiriwo, oleete obulamu mu nsi muno, kubanga mu ggulu wafaayo mmere ya bulamu. Emmere ereeta eddembe mu nsi, emmere ereeta obulamu ku nsi. Abaana bo bonna babeere balamu, abaana bo Mukama ffenna tubeere balamu. Otukolere ebyekisa Mukama, otuviireyo Katonda ow'ekisa. Omubi eyakola kino kyonna ekiriwo si gwe wakikola Mukama. Kyetuva tugulumiza erinnya lyo Mukama, tetugulumiza linnya lya mubi. Katonda ow'ekisa, nga tukusaba era nga tukwegayiridde, tukka mu maaso go Mukama, ojjewo eno embeera ey'ekizikiza eremesezza abaana bo okulaba obulamu. Gwe Katonda agaba emmere ey'obulamu, tukwegayiridde tunuulira abakyala n'abaami abali mu nsi muno nga tebatalina kyakulya, abakaabirira zi gavumenti ez'enjawulo zibaviireyo zibawe ku kyokulya. Katonda gwe tusinza omulamu, ye gwe nannyini gavumenti esinga gavumenti zonna eziri ku nsi, ye gwe asinzireyo n'oyimiriza gavumenti eziri ku nsi. Gavumenti yo yaggulu esinga gavumenti zino eziri ku nsi. Tukwegayiridde gavumenti yo yebeefuga wano ku nsi, waleme kubeerawo nkola ya mubi Sitaani kubanga yeegulumiza eri abaana b'abantu. Tukowoola gwe Katonda awa emmere ereeta mu nsi obulamu, oleete emmere eyo Mukama buli mukyala na buli mwami alyeko akute alabe omukisa, nga bwe kyali olubereberye ng'oleeta abaana ba Isirayiri bajja mu nsi ey'e Misiri, we wabatuusa mu ddungu Mukama, we baalumwanga enjala Mukama, n'oleeta emmere ne balya ne bakkuta ne balemerwa nawo, bamala n'olindako essaawa z'olweggulo nawo n'oleeta endala. Ne kaakano Mukama kwe kusaba kwange, ojjewo kino ekisikize ky'omubi Sitaani, tulabe emmere yo ey'obulamu ku nsi kuno, oleete emmere ey'obulamu Mukama, tulabe omukisa mu nsi muno. Buli mukyala na buli mwami akabanga talina kyakulya, omugabirire Mukama afune ekyokulya, omugabirire Katonda ow'ekisa. Abatalina bugabirizi mu ngeri yonna yonna Mukama ogabirire Mukama, abali eyo Mukama nga batulugunyizibwa mu mbeera ey'enjawulo. Nsaba n'abakyala n'abaami abali mu nsi ezitali ez'ebweru, abali nnyonnyonyi nga bali abroad Mukama, naye nga bali sitaaka yonna gye bali, n'abakyali mu Uganda nga bagenda kuwumula nabo nga bali sitaaka. Nkwegayidde Katonda ow'ekisa basisinkane obakolere ebyekisa. Kwe kusaba kwange Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale omusumba omulungi ayagala okulokoka. Teeka emikono mu bbanga ama nti ayi Yesu, olwaleero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere, gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu ogwokusatu. Ayi Yesu, amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, okawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunyweze mu bulokole, akundabisize omukisa, akuwe ku mmere eno ey'obulamu, owangaale ku nsi kuno, olabe ne ku baana b'abaana bo ab'okusatu. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.